Ladies and gentlemen, mbaniriza njagala kubebaza olwaleero ndi musanyufu kubanga nzikiriza okuba nti okusaba kwaffe kuyiseemu. Sijja kugamba nti okusaba kwammwe kubanga nange mbaddeko. Ensonga zibadde nnyingi, ebigambo bibadde bingi nga muga nti mwana wa taata onaatufulirayo estate ekirabo ky'omwaka. Olwaleero nga tuggalawo omwaka 2022 mu nsonga ya estate yesembyeyo. Naye nandyagadde waakiri buli muntu agenda okuyingira omwaka omupya 2023 ng'agamba nti 2021 gwansala, 2020 gwansala, 2019 gwansala, 2018 gwansala, ojja nakubala n'omwaka gwe wazaalibwamu ngoga nti kyewafunamu bwali bulamu. Naye mu byenfuna nga guganye, naye guno 2022 waakiri ng'olinamu k'olinamu. Tewali kyewassanyu ne bw'obanga wooli tosobola kusinza Mukama mu kyaki oba muzikiti. Naye ng'osobola okufuna makakeeka kuba mu kadiiro wooli oba oli mukozi waawa noga nti Mukama weebala onkoledde ekyamagero. Nasazeewo eno ye estate Eggalawo omwaka 2022. Ze tubadde nazo mubadde muziraba, akabeeyi kabadde waggulu za bukadde 15, bukadde 16. Banyiga baga nti mwami Lugonvu tufunireyo waakiri ku 5 zaffe ezigwa mu renji yaffe. Ne ŋŋamba nzaani 5 ze tuzze tubeera nazo mpambire, oyo ye yakutte mpambire. Tulina kyenkana ekyalo kiramba, ndowooza abasenze baffe bajja na kwerondamu kiyamaani waabwe nga ye kiyamaani w'akatundu ako mpambire era we tuli. Abazze balaba mpambire, twalina mpambire phase 1, twalina phase 2, twalina phase 3, twalina phase 4, kakati eno phase 5. Mpambire phase 5 eno ze tuzze tuba nazo nga 5 zibadde za bukadde 7 kudda waggulu, nga 5 ku 10 za bukadde 14, 15, 16. Kakati twasabuukuludde 5 ku bukadde 6 n'ekitundu. Nkugiddemu emitwalo 5 olw'ekirabo kya Christmas, ekirabo ky'omwaka. 5 obukadde 6 n'ekitundu. 5 ku 10 za bukadde 13. Ettaka lyaffe tetuba na bibanja, ettaka lyaffe tetuba na busuulu, ettaka lyaffe tetuba na liizi. Ettaka ly'ogula libeera liryo mirembe na nnaku. Ku bukadde 13 kwe tukuweera n'ekyapa kyo ekya private mile land. Ettaka nga bw'oliraba nsazeewo ndikulage era nga bw'olitunuulira awo we tuli mpambire. Jimu likyali pya, liri virgin. Ne bw'oba ng'ogamba nti oyagala kulimirako oba oyagala kubaako kyokolerako, era nja kubasaba bwe mugula ettaka lino temuliteekawo buteesaawo nsiko kubeerako. Waakiri teekako ebijanjaalo, waakiri teekako ka lumonde, teekako ka muwogo, teekako ekitooke. Onaayitangayo n'okirimira naye nga kwekiri mu kapolotiko. 5 ku 5 bukadde 6 n'ekitundu. 5 ku 10 ku bukadde 13. Ekyenjawulo kye tuyina enkola yaffe nti nga bw'olengera ploti zaffe ziri demarcated bulungi, tukuteerako akayinja akampi ne tukuteerako n'akayinja akawanvu ekikondo. Ekyo ekikondo kitukakatako okukisiiga langi enjeru osobole okulengera oba okiraba, okulaba w'oyita. N'olwekyo essimu zaffe muzimanyi 0753 98 5639, 0753 98 5639, 0753 98 5639. Estate yaffe etuggalira omwaka 2022. Nandyagadde nnyo obeera omu ku abo abafuna ku kirabo ky'omwaka. Oleme kugamba nti nayayaana ogula akapoloti, wayayaana kuzimba naye nga bye wasaba okuzimba byagaana, ne woogizimba waagaana, n'okulamuza kwagaana. 2022 si mwaka gwa nsobi, saagala nawe gubeere gwa nsobi. Tuyingire 2023 ng'onoonya za kuzimba. 2022 gula waakiri 5 ku 5. Omanye nti ku 5 ku 5 osobola okussamu ennyumba yo ey'amaka ya bisenge 3 n'amadiira 2. Osobola okussamu ennyumba z'emizigo ez'abapangisa double room 3 ne babeera nga beetaaya.
kyekirooto kyange okulaba nga buli muntu aliko watuuse. N'olwekyo omwangu yatta enswa, njagala kutegeeza abo bonna ababadde nga ku akawunti yange waliyo ssente zaabwe nga balinze bulinzi estate eddako, kubanga tubadde tuludde okufulumya nga balinze bulinzi estate eddako nga bagwa mu eno range muntuukirire ploti zammwe nsobole okuba nga nzijjako. Kati ate ezinaasigalawo baklayanti baffe abapya kwe banaatandikira. Naye nga estate yeyo eri Mpigi, kilomita emu okuva ku KOLANSI mu kabuga Mpambire, kilomita emu okuva ku KOLANSI, kilomita 3 okuva mu kibuga Mpigi wakati. Kitegeeza nti ne bw'oba ogamba nti biganye ng'okolera mu Mpigi osobola okkakumbawo. Ne bw'oba ogamba nti biganye estate eno weeri bw'ogeraageranya ku Kampala kwe kuva mu kibuga wakati okutuuka e Naakulabye ye estate weeri. Okuva mu kibuga wakati okutuuka e Naakulabye kwe kuva Mpigi okugituukako ye distance y'emu. Kitegeeza nti osobola okutambulawo oba okulinnyawo booda. Era abambuuza nti booda ya mmeka okuva ku kkubo, kakati nkugamba nti sente booda zeekujjako okuva mu kibuga paka Naakulabye ze sente zezimu booda zeekujjako okuva Mpigi paka Mpambire ku ttaka. Ekkubo otambuzaawo bigere. Era abava ku Masaka Road, abava e Gomba, abava e Butambala, ogamba buga nti nteeka ku Starbex awo. Nti awo olinga omugamba nti awo ntuuse tambulanga nange bwe nzija. Era bw'olekako amata weesanga gayiise kubanga kumpi. Naye nga byonna mu byonna estate yeyo ku bukadde 6.5 fuuti 5.5, ku bukadde 13 fuuti 5 ku 100. Bw'oba oyagala ekisingawo era twogera ne tuzigatta, oba n'ofuna 10 ku 10, oba n'ofuna 5 ku 10, oba n'ofuna 2 ku 2, kyonna ky'oba osobodde obulamu ne butambula. Naye nga njagala kubaagaliza omwaka 2023 naye tuguyingire n'obuwanguzi. Mu bulamu bwange tewali buwanguzi bunyuma nga ttaka. Tolaba nti ennyumba eyiyo naye essanyu erisinga baliyita ttaka. Nookera ku makya noga nti owange okimanyi nti naguzeeyo akapoloti n'okatwalako mikwano gyo n'okatwalako baganda bo. Naye ng'osunsuddemu. Si bonna nti balungi. Njagala muganda wange Saveya asooka atubaliremu 5 ku 5 egenda wa 5 ku 10 yenkana etya. Kati mwami Lugonvu nga bw'onnyonnyodde, sayiti yaffe eri ndowooza bw'olengerayo wansi wali ku bbaati eryeru yenkadde, naye kati buwenda lwe lujawula. Era ekkubo lisigala lyerimu okuviira ddala wansi ku kkubo eddene eritujja ku KOLANSI olyoke oyambuke mpaka mweno. So kati etambula nga bw'olaba okuviira ddala wansi bw'oti nejjira ddala eno. Wabula eno ekyenjawulo kye tukozeemu, ekyenjawulo kweno nti tutaddemu bamufuna mpola nabali abaakola mu kyentegeeza kyekiriwa nti mulimu 5 ku 10 11 decimals ne 5 ku 5. Kitegeeza nti baklayantisi baffe bonna tubaffe balinze ab'emiti ebibiri. Kati bw'olingiza wali olaba banneyibba nga bwefaanagana. Amabaati amamyufu ogalabye, na wano olabyewo, ne bw'otunula ku lusozi yonna gyekiri, ne bw'ozza wano wennyini wano. Banneyibba baabwe enzigi ozirabye enzigi eziriko n'amabaati geego gennyini era agaliko. So mu ngeri yonna banneyibbahood ne sayiti nga bwefaanagana amatabuta. Kati awo ndowooza bwana Lugonvu tubwefaanagana nti ettaka lino lyabadde liteekebwa twasoose kututunuulira banneyibbahood. Olaba bazimba n'amabaati ogalaba, ne waggulu olengerayo abaasooka okusenga gye bali, ne wansi walabyeyo gye tuvudde. Twegamba tekirinawo kyawukanira estate esigadde y'emu yeeyongedde bweyongezi bunene. Wabula ebbeeyi olw'okuba nti nze ndi musaveya wammwe Mukasa Yusufu nga bulijjo wano nga bw'okirabye ebisigadde byonna nga bwe mwasooka wali oggula babadde bazibagoberera tewali kikyuka. Obuwanvu okuva ku kkubo kyekyo, amakubo gonna twakakola geego gonna era geego standard, tewaliyo kikyuse. Wabula nti tugaziyiza bugaziya nolwakuba nti banneyibbahood baabo mubalabye nga bwe bafaanagana n'abalaba bano bazimba
mpaka okuddayo wa Mangeeri. Olowooza sibasiibule? Gwani nsigadde era ndi omupunta wammwe bulijjo. Mukasa Yusufu mupunta wammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe emirembe, Christmas n'omwaka omujja ebirungi. Abadde yeetegese banyimbani muga nti mwami Lugonvu tuweeyo, mwami Lugonvu tuweeyo kakati mbawadde. Ye estate egaddewo omwaka 2022. Era tuyina olwaleero, tuyina olw'enkya, tuyina ku lwokutaano, tuyina ku lw'omukaaga. Bwe zinaaba zikyaliwo inshallah. N'olwekyo abali ready, estate ye esimu yaffe mugimanyi era ne ku screen yiyo kweri eya 0753 98 56 39 0753 98 5639 yesimu yaffe kwojja okusobola okuba ng'oyita in case singa oba ng'olina kyeweebuuza. Yes, waliwo abajja okwebuuza nti mwami Lugonvu nyinako kitundu. Bw'oba oyagala 5 ku 100 nsobola okukkiriza n'osooka osasulako obukadde 10. Bw'oba oyagala 5 ku 5 ey'obukadde 6.5 tandika n'obukadde 5 ploti nja gikuwa nkuweeyo akabanga omaleyo. Naye ng'ovudde mu kye bagamba nti okungudde kinjagala nnyo akayimba kandi wa beenyi n'ewange enjose kandi naye tosobola kayimba nga tosoose ggula ttaka. N'olwekyo mu kaseera kano ng'ettaka likyali yaddeko mu mpigi wadde bangi mukiwulira. Abatandika n'ebboza mujjukira twatandikira ku bukadde 8 kati puloti z'ebboza za bukadde 12, 13, 14, 15 kudda waggulu. Naye mu mwaka gumu twefunze empambire nga tukyasobola omuzinga. Jjukira Mpigi Town Council mwe tuli. Gambye distance y'ettaka kwe kuva Enaakulabye, kwe kuva mu town okutuuka Enaakulabye, kwe kuva Empigi okutuuka ku ttaka. Lwaki sibagaliza omwaka omulungi? Mbagaliza ebirungi ebyereere, mbagaliza obuwanguzi, kubanga nze ekimpa essanyu kwe kujonaga nti mwami Lugonvu. Era maaso awo ku ntandikwa y'omwaka twalina kubeera n'enteekateeka eno omwaka guno nga guggwako naye olwa Sseddugge. Naye ng'omwaka gutandika, puroguramu gye tujja okutandika nayo kwe kulaga ebibala bye tufunye mu 2022. Twatandika 2022 ne tusaba ffenna essala yaffe mugijjukira. 2022 tugenda mumalako nga tusaba. Bwe tunaamaliriza tuti nga tutandika 2022 tujja kutandika na kulaga bibala nti Mukama 2022 ompaddemu kino tusaba ekirala. Ate abatannabifuna tokwatibwa bujja. Ne bano abaabifuna baaliko nga ggwe. Naye ekikulu mu byonna kwe kumanya kye baagala n'obuvumu. Kambagaliza ebirungi. Estate yeeyo bw'oba oyagalako 5 ku 5 bukadde 6.5. Oyagalako 5 ku 10 bukadde 13. Amasannyalaze mu kitundu mwegali. Naye wano tegaliiwo wennyini ku sayiti olw'ensonga nti ku sayiti tewabadde nnyumba, wabaddewo nnimiro. Kati nga tewali waawumema ajja kuleeta buti watali nnyumba. Naye bwe tutandika okuzimba n'ab'amasannyalaze kye baagala ng'emiti basuula. Abaagula ekakola mwakirabye gatuukira ddala paka ku toyireeti. Kakati ne wano katulabe omwaka bwe tugenda okugumalako. Mbaagaliza birungi byereere, Mukama abawa omukisa, abatuuse ku buwanguzi, naawe akuwa ekirabo ky'oludde ng'oyaayaanira, naawe akuwa essanyu ly'oludde ng'oyaayaanira. Bangi abaazigula ne bazibatwalako ab'eŋŋanda, bangi abaazigula ne babafera. Kyali kigezo. Kaakati tufune ekirabo kyaffe kye tuweera obujulizi nti 2022 nange awo we nnina ya 2022. Mubeere bulungi. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi. Kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga.